Hello? Ajebale kutaje. Ale sebo najebale. Kamche. Tuli sebo wabale tuwayo ka live kano kabula dda. Weewaawo. Naye nina ebibuuzo byange bye njagala okubuuza. okumacha. Andi sikutegeera bulungi. Ani akuwa obuyinza okutegeera buli muntu? Mukulu Abitex. Nina ebibuuzo bye njagala okubuuza nga bajje mukwano gwo. Era obiyinzire mu bulambulukufu bwabwo nga temuli busungu wabula nga njagala kubimanya nga bajje kubanga nange ennaku zino sikutegeera. Sebo oninze ebibuuzo byo. Ono ye Abitex peegi yo baagibba. Ye musinguzi gwe mmanyi oba waliwo eki kyamala toba kujja live nandowooza nti peegi baagitwala mukulu Abitex. Ye gwe Abitex yennyini musinguzi. Peegi yange eya Abitex Promotions era n'ebiriko nze mbivunaanyizibwako. Era posti zonna z'obadde posti ki z'otategeera? Ennaku zino okuba nnyo omukulembeze kiki? Twakoma okwogera ne tukkaanya n'ogamba ojja kulaba engeri gye kikantulingamu. Abakulembeze sikutegedde yogera ku mukulembeze ki? Omukulembeze bangi w'eggwanga omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Tulina omukulembeze President Museveni, tulina President Bobi Wine, tulina abakulembeze abalotale kirabu, tulina omukulembeze w'FDC Elias Lukwago. Otegeeza mukulembeze ki? Otegeeza omukulembeze w'eggwanga Ssentamu Robert Kyagulanyi. Ndaba omuleetera nnyo buli ssaawa oteekayo bupositi obw'ekirogo ne ŋŋamba mukulu Abitex ki obadde ki? Kakati kyenjagala okutegeeza abantu bonna ze bembeera mu kintu siteeka katemba mu kintu. Naye kasita nfuna embeera erimu katemba nvaayo ne njogera ekituufu. Era komenti zonna ze mbadde nteekayo posti ziraga bunyiivu ndowooza bye kiri. Ate era be mba nnyiize nze ekijiiko nkiyita kijiiko sikiyita kitiiyo. Kyagulanyi Ssentamu omukulu nali simanyi nti yayiga enkola y'abannakyemalira ey'okulimba. Kyagulanyi Ssentamu akimanyi bulungi nnyo naawe kennyini nti Abitex eno sitwago tugirinamuko ettaffaali. Twatandika okuliteekamu okuva ku Busaabala. Twagenda e Busaabala okukola eventi y'e Busaabala nga tukimanyi bulungi nnyo tegenda kubeerayo. Naye ne tumugamba ffe tuli mu sitwago bwe banaagikkiriza nga tukola ssente nga ne message ya sitwago etambula. Be bagigaana tujja kuba tulabisizza omukulu President Museveni era ne kituukirira. N'otuuka n'okugamba ebyuma biyiseero ku mazzi naye nga ddala ekituufu tebyaliyo. Twali tugezaako okukola ki? Kulabisa President Museveni nga bwe kyali. Era eyo konsati y'e Busaabala abantu manyi bannayuganda beerabira nnyo. Yasitula nnyo Kyagulanyi n'emuteeka waggulu. Kyagulanyi Ssentamu bamuganye okuyimba batukutte batusibye. Ze zimu ku manduso ezaafuula Kyagulanyi tibamutulugunya era n'alinnya waggulu nga bapolomota Abitex ne Bajjo ffe tukikoze. Ne tuvaayo ne tugenda mu nkuuka mu Lubiri 2008 ne 2007 ne 2018 Bobi Wine ajja kuyimba tajja kuyimba musajja tufiire. Wera mama ngezi musajja kukuba essimu. 2018 ne 2019 omanyi buli woofiisi yonna yatuyita. Tetwagala Bobi Wine kuyimba mu nkuuka. Tetumwagala kuyimba mu Lubiri. Ne tugenda ewa Kaka ebiseera ebyo buli wamu. Ffe twasigala tulemeddeko nenemerako ne bagamba alina okuyimbira Ssaabasajja Kabaka tukoye ejjoogo. Ebyo byonna tuyiirawo Kyagulanyi omubiri ku lwa sitwago. Mbajjabuliramu bujjabulizi. Abitex njala mumanye okuva emabega nze ntambula ne Kyagulanyi.
nga tuli bapromota be oba nga ndi promota we from day one nga talina nusu yonna gyansasula naye nga Kyagulanyi sigwe nfiiririra ng'omuntu wabula nfiiririra ekyo ekimulimu kyatembeeta bannayuganda kibayayanira muzeeyi Semwogere kyeyagezaako okuleeta nekigaana muzeeyi Kano Kiza Besigye najja emirundi ena nekigaana paka lwe bakyambaza Kyagulanyi Ssentamu ne bamwesiga okubatuusa mu nsi ensuubize. Tereza network yeddoboozi naye olunaku olwajjo ekigambo ekituufu gye simanyi kulimba nanyiigira Kyagulanyi obusungu buvaawa obusungu saagala kulimba obusungu buva mu kunnimba Kyagulanyi nze okimanyi bulungi nnyo talina nusu n'omu gye yali akutte nampa era sina kyenjagala naye njagala atambuze sitwago nga bwe twagitandika gigguse naye obusungu obutukuzuuzaawo bentandika okumulabamu amakoona nange kennyini nannimbiramu twatuula ekifaananyi mwakiraba n'agamba Abitex ono nno mubanja ssente z'ekyepukulu nga tukkaanyizza bye ssaagala kwogera wano nga ayina okujja mu nkuuka tuzoganye ayimbe ebbanga lye bamaze nga tebamulaba buli kimu kyonna ne tukimala ne pulaani ne tuzimala alanga ddi ayimba ssaba mmeka anayingira atya bikimu ne tukimala Kyagulanyi Ssentamu teyaddamu kukwata ssimu enkuuka nagiteeka ku $1,000 n'ekitundu nali ngenda kuleeta omuyimbi okuva e Nigeria naŋŋamba totawaana wendi ne tukkaanya ng'alina okuyimbira ku Ssaabasajja Kabaka nga tukola ebintu bibiri bamukkiriza kiryoke ng'ayimbira abantu be bamugaana nakati essaawa zino singa eyiti eriwo singa atweninga buli wamu Kyagulanyi Ssentamu amaanyi oganzigweramu teyaddamu kukwata ssimu yasiiba busaabala ne Babbi nga balya kyennyanja. Abitex kankubuza wali amusasudde ssente z'okuyimba ebyo ebiri mu ebyo ssente mmeka ze yali agenda okuyimbira ebyo byonna nkugamba byali byakyama kyenjagala omanye eteekemu mu mutwe gwo titwakkaanya buli kimu ng'agenda kuyimba nakkiriza nakugamba nti ngenda kujja naŋŋamba n'okuŋŋamba ngenda kuyimba ennyimba 3 yali agenda ziyimbira ku ssimu ne mugamba ennyimba 3 ntono nnyo ebbanga ddene ogenda kuyimba ennyimba esukka ku ezo kyava nsindika ewa manager beyansindika ewa manager teyaddamu kukwata ssimu naguno gujwa Abitex nange nenyiga ng'omuntu mbaddewo nga promoter from day one saagala mukulembeze alimba mpola saagala mukulembeze alimba Kyagulanyi Ssentamu alina obuzibu bumu bwe namulabamu abantu batya okubyogera naye nze mbyogera kuba mukwano gwange era mwagala kubanga bannayuganda bakyamulinamu essuubi naye banaateekamu obulimba n'alowooza nti eno sitwago agitwala ng'amaka ge agenda kufuna obuzibu Kyagulanyi Ssentamu alina obuzibu bw'obutaagala kumufunamu kimanyi bulungi nnyo bwe yajja mu byobufuzi Kyagulanyi yali takyalina maanyi mu kuyimba bonna abayimbi abanene Bebe Cool Chameleon Bobi Wine bonna baali bamaze okukkakkana nga balina kitiibwa ekyo kye balina nti Big 3 era amaanyi agafunye ng'azze mu byobufuzi omumanyi bulungi nnyo nga mu kasente si mwangu naye bw'obanga okkaanyiza nze sigenda kwesimbawo wantu wonna singa nalina empapula nali nja kubeerako obwa mmeeya w'e Masaka oba oli awo oba ekifo kyonna kubanga nze mbadde bwente ebbanga lyonna kuba ssente tezineemazaamu wa we nnyinza okufunira mu Kyagulanyi Ssentamu akimanyi ntegeka bivulu jangu Abitex omuyimbire yeeyagale n'abaana baneetoolodde beeyagale ate n'okufuna ofune naye nakyo nekikulema ekyasinga okuneewuunyisa apostinga bayangamulo n'apostinga bagundo neyakola emukono ani yakola ekamenyo n'agaana okupostinga enkuuka ekyo nno kyalaga nti waliwo obukyayi bw'ayina nga sina nsonga lwaki Kyagulanyi nkyamuyirawo omubiri sitwako nnene nnyo ne besigibeeramu ebejja agenda mu maaso naye njagala amanye mpuliriza Kyagulanyi Ssentamu alina ekizibu kimu
yalowooza nti bw'oyogera ku linnya lye nti Kyagulanyi nti Museveni agenda kulaba ku ssente. Tubadde tupromotinga Kyagulanyi lwekyo kye tumulabamu. Naye alowooza nnyo olaba ono ayogera ku Kyagulanyi ayagala kunfunamu. Ogwo omuze gulina okutuvaamu. Abantu bangi basobola okufuna ssente Kyagulanyi nga teboogedde ku linnya lyo era ogenda kukiraba. Ate bino mbikugamba lwakuba nkwagala. Abalala bakuwoza Kyagulanyi tasobya oli Katonda. Teri muntu atasobya. Kwekyo wasobya kkiriza obagaana. Walaba stage yonna yali ejjiddwa yali wajjuddeko bamilitale. Olowooza baali baze kukola ki? Baali bazze twali tumaze okumanya yali agenda kuva mu audience ajayimbira abantu. Militale be yalizze okumukwata yali badde atreninga sitwago negenda mu maaso kubayita okulabisa okutuufu. Naye teyaddamu kulabika kukwata simu n'okujja teyapafominga. Obusungu bwange awo we buli. Naye mwagala nnyo era ensonga lwaki mugamba ebigambo bino. Tekigenda kubanga abano abamugoberera mbu tasobya yani. Teri muntu ku nsi atasobya. Abitex walisobola kutwala na Kyagulanyi genda kuliza moderator muwulirizeeko. Walisobola kutwala na Kyagulanyi ne muteesa ne mutabiteeka ku Facebook ng'abantu abakulu kuba Kyagulanyi omusinga ku myaka mutabanyiwo. Walisobola kutula naye n'omunyaga ensobi weeri ne mutajja ku social media kugira kutandika bino bye tulimu. Kyagulanyi Ssentamu lwaki njagala njogere ku nsonga zino? Njagala amanye nti tubadde twogera ku linnya lye wakagala kupromotinga struggle ye bannayuganda gye bayayaanira. Ne sitteeka tulina omwogerako ebirungi. Nze Kyagulanyi simwogerako kibi kyaŋŋambaawo. Naye olwaleero njagala kumulaga nti n'ebibi tusobola okubyogera. Tatuukiridde akola ensobi nnyingi nnyo zazaakola. Naye be basirika nga bamuwaana oyo Kyagulanyi waffe mukwase microphone sirika omwo mwazaakolera ensobi kati katumubuulire live eno benamutuukako. Njagala asunsule obanga owandise ebibuuzo byogenda okumubuuza. Njagala amanye ensobi zazaakola mu struggle ate yeegendereze kubanga bassebagala balina numbers. Kano Kizza Besigye alina numbers zaalina. Ate abantu mu Uganda tulina abantu ba mirundi ebiri. Tulina abawagira gavumenti n'abatagiwagira. Lwakuba nti kyeyakola ekyenjawulo twapromotinga nnyo ebyobufuzi ne tubiteeka mu music industry ate nga music industry esinga okukuŋŋaanya abantu. Struggle ensonga lwaki ekyase nnyo ekyase bakubeera ffe abamubeereddewo n'abayimbi abamu abakola ebyobufuzi nga bali mu music industry. Twagala kimanye nti tumwagala bwagazi naye tetumutya. Abitex tenkubuza tokizibu wayitasobola kumala ensonga ezo nga muli babiri ne mutula ne muteesa. Kyagulanyi Ssentamu ekisooka ndaba akyabulamu okubeera omukulembeze naye nga be yagamba nti ajja kuyigira ku mulimo katumulinde oba oli abo ajja kuyiga. Kyagulanyi Ssentamu akyatwala ensonga za struggle nga be yatwalanga Firebase nti omuntu bamuvuma ku lw'omukaaga bamuvuma ku ssaawa 6 ku 6:45 aba muzzeemu alina okusengejja. Abaana bafuuti soja bonna bakaaba tebafuna ssente. Bavuga boda zaabwe tebafuna mafuta. Tawuliriza tayita abaana abo bayite obatuuze. Togoba bugobi. Tomala gaddamu nga bw'olaba yazzeemu Mpuuga. Ekintu kya Mpuuga kyamuliddawo nawe kujja kutuukawo. Kyagulanyi Ssentamu naye Pulezidenti Museveni yali akubidde ku fulufiga nga ndi naye twali naye n'amukubira essimu n'amugamba muwala wange lwaki omuvuma. Museveni akubira n'abantu b'olabanga abatagasa naye Kyagulanyi akyabulamu embeera eyo. Anyooma eno struggle weetaaga buli muntu. Kyovula Museveni tanyooma buli muntu amusembeza naye Kyagulanyi alimu akantu ako ak'obutawuliriza buli muntu. Ekibuuzo kyange tetutegedde temwali temusobola kutula ne mubikkaanya nga muli babiri. Question gye nkubuuza yakuba essimu ku lunaku lwa ssolo ennyini Kyagulanyi Ssentamu asatu mu lumu yakuba essaawa zaalinga 8. Okutula ne muteesa nga muli babiri ne bitajjero beyakuba essimu nemala nevaako tyaddamu kikwata ne twogerera ku WhatsApp n'aŋŋamba muganda wange gwe tokimanyi nti baŋŋaana okuyimba muli mu bwongo ne ŋŋamba oba Kyagulanyi abadde atya kati ebyo byagamba nze yagenda mu kkooti ne mpangula omusango nekira kyembuuza gyagenze yonna ng'aggulawo ofiisi poliisi erina bwe yali emuwandiikidde ne mugamba tigenda tukukkiriza genda okola olukuŋŋaana. Mbadde ebintu bino byonna badde abikola mu mbeera ya kuguguba era mu nkuuka zonna zayimbye
bamukkirizaako ddi era n'amawulire ag'omu nkuubo omukulu ennyo emmenge eyo yatuuzizza olukiiko n'ayita olukiiko olutesitesi lw'enkuuka n'abagamba alabika order okimanyi bulungi nnyo badde bataddeko order bakyataddeko order okutaddamu kuteeka kivuli kyonna olw'ebyo byali mu nkuuka kulanga Kyagulanyi naye bino twabikola lwa mbeera ya struggle obutaddamu kuteeka nkuuka naye oyo njamu bagamba omukulu ow'ekitiibwa ng'obudde butuuse era enkuuka y'omulundi guno gwennyini muyinza obutagitulabamu olw'okulanga Kyagulanyi n'ebyo ebyalabikira mu nkuuka eyo topiki tugirekera awo naye bwetobamanya ndi munyiivu nnyo eri Kyagulanyi tawuzize mu president yagala tugende kusooka yagala tubeere organized abantu bawulirize wali temusobola kyakyagana okwalagana Kyagulanyi mumala ebintu byammwe babiri kubanga bwe mwali mu meeting tetwaliyo mufumbiro teyaliyo bajjo teyaliyo mwali aba babiri era ensonga mwazitandika babiri kyekyabagano zimaliriza ababiri wafena mwatukweka ensonga zammwe gwe nawulira ag'omu nkuubo nti mukazi we yamugamba nti tajja kuyimba wetajja kuyimba yeyo mu nkuuka mukazi we oyo kubanga alabika toba nnyo order eyo mukyala we babbi we bwe yamugamba tetugenda kuyimba omukulu bamuteerako order era yali busaabala nga alya kyennyanja eyo topiki tugiveeko ebibuuzo birabika bikuweddeko katuve kulayo bapromota mulya ssente za ssale oba kyekyamunyiza n'agaana okujja mu nkuuka n'abayimbi oba Kyagulanyi ali kwalaali tayagala kubeera ku bantu bekuusa ku Museveni oba gye no ssale bapromota okulya ssente za ssale okyogerako kiyinza okuba byemu ku byamugana okujja mu nkuuka kuba naye omusaasira osanga yafuna intelligence ng'agenda funa obuzibu abalala bagamba baali bagenda kumuttirayo abalala bagamba yali agenda funayo ebizibu mu nkuuka katomunenya nnyo ekyabapromota okuzungira eggulu n'okulya ssente za ssale n'abayimbi okyogerako ki yalya zaawa kakati n'ekintu ekirala kyenjagala okumutereezaamu omukulu Kyagulanyi alekeranga okulowooza mbu bannayuganda okulya ssente za Jenosalimu Salembu balya ssente za bumenyi bw'amateeka ekisooka kyenjagala okubuulira jeno omukulu wa Bobi Wine nti omusajja eno gavumenti efugibwa bayeekera baagenda mu nsiko ne balwana emyaka 5 ne bawamba eggwanga lino tebajja na kalulu era eggwanga engeri gye balifugamu tebalifuga mu mbeera eri mu mateeka nga wadde bakiraga nti eri mu mateeka bafuga eggwanga lino mu mbeera ya kiyeekera era naffe tulina kudiiringa nabo mu mbeera ya kiyeekera mu Uganda first in command bamuyita Yoweri Kaguta Museveni second in command bamuyita General Salim Saleh abo basajja ababikiriza obagaana be bafuga eggwanga lino kubanga abasajja bayeekera ngaba abakaba NUP be bali mu parliament kubanga NUP yawangula akalulu kano naye omukulu ne bagaana okumulangirira byabakama era Kyagulanyi babanga yali alowooza nti bagenda kumulangirira ekyo nno kyali kya bulabe sente zetulya zaffe bannayuganda okimanyi bulungi nnyo bapromota n'abayimbi mu Uganda ffe tusinga okuteekateeka ebivulu gavumenti mwefuna omusolo era baakiraba jjo mu lockdown ng'amabaala magale ebivulu bigale ne bamanya nti twali b'amaanyi era omusajja patron wa entertainment mu Uganda bamuyita Salim Saleh nga n'ababaka ba parliament aba NUP nga be bagenda mu ofisi ya speaker wa NRM ne bawulidde bateekayo ensonga zaabwe naffe General Salim Saleh akale bakandwa nawo muganda wa President Museveni ye music industry yonna agimanyi bulungi nnyo ate mukwano gwa buli muntu tasosola oba oli wa NRM oba oli wa NUP ensonga yatwalayo gimanyi bulungi nnyo tetwalina na appointment kubanga sente za COVID ensi yonna yayamba abantu baazo naffe batugamba sente zaffe agenda zitugirayo bamuyita Salim Saleh era ne tugendayo kubanga teri Salim Saleh yali yekubiza ku kufaananyi ne Kyagulanyi Salim Saleh yali yekubiza n'abayimbi bonna mu ggwanga muntu wa bulijjo awuliriza ensonga lwaki twagendayo era bw'ogendayo takugamba nti wagira NRM bamanyi bulungi nnyo abayimbi ababeerayo aba NRM natuli ba NRM bonna bagendayo naye tewali yali abagenda abamu batunda emitwe gyabwe abamu tebatunda mitwe gyabwe
era tugendayo olw'ensonga nti ssente ze tulya zaffe omuwi w'omusolo zibeera era wasale anti kyenkugamba bano bayeekera bw'oba olowooza nti ebintu bagenda kubitambuza mu mbeera tebatambulira mu polotoko era gwe bw'oba olowooza polotoko mirundi emeka gye tulonze minisita mwe tugwa owajjenda ne tumunonya ne tumufuna naye bw'otuuka basali musala akwata essimu n'amukubira ne mugenda ne musinkana kitegeeza ki no gavumenti ekola ebintu mu mbeera ya kiyeekera naffe tulina kudiiringa nabo mu mbeera ya kiyeekera era ssente tugenda kuzijjayo kubaza ssente embi ze zirina ekigendererwa ekibi era omuntu agendayo n'atunda omutwe gwe yabeera omubi naye ssente be bazirina tugenda tuzijjayo kubanga zaffe tuli bawi ba musolo era ne Kyagulanyi naye nnyini afuna za gavumenti eno tafuna ze Kenya n'ababaka ba paalamenti aba NUP. waliwo abagamba kabaka teyajja mu nkuuka nga tewamunyiga ki wanyigira nnyo Kyagulanyi obutajja nga n'omutanda teyajja bajjo bwe tubanga twogera ebintu wewalanga nnyo okuteeka omutanda mu bintu bino. Ssaabasajja kabaka asiima busiimi n'alabika yakozesa ekigambo tobongoota. Olowooza lwaki yakozesa ekigambo tobongoota era lwaki yajja ekitabangawo najja before nga enkuuka yankeera ayina ensonga ze zisobola kwogera wano kuba siri mwogezi wa Bwakabaka naye enkuuka twapolomotinga ekintu kye era tugenda kuddamu tukitambuze ekivulu tobongoota extra kijja mu maaso awo. Ssaabasajja kabaka asiima busiimi n'alabika ate Ssaabasajja kabaka Katikkiro bw'abeera awantu Ssaabasajja kabaka yaba ali mu kifo ate mwakimanyi omuntu adda ku ngoma Ssemakookiro temwamulaba mu bibiri Ssaabasajja kabaka aba asiimye era yaliwo mu njogera ennyangu. Ssaabasajja kabaka olaba yajja before kiba kitegeeza enkuuka yagisaalira oba oli awo ensonga ze yazeemanyidde esaagala kuyingirayo. kati Kyagulanyi mu amagezi nga nayo promota wo omwefuulidde kubanga nkujjukira ebusaabala wonna nga tukola naye kati engeri gy'oyogera olabika nga amwefuulidde omu amagezi eno struggle nnene nnyo. Kyagulanyi ssentamu yennyini Saaliro n'abavaawo struggle eri mu bantu mu mitima. Eno struggle teyimiridde ku muntu omu kubanga tuzze tugirabanga abantu batadde obwesige mu bantu nga babagoberera. Ssebaggala wamulaba bamugoberera kama mwishumule ekyemirembe naye be yatagala ne bamuvaako. Naye kano Kizza Besigye badakyali ku struggle naye agamaanyi gonna Kyagulanyi g'alina gonna yagayina. Abantu be banaakera ku makya ne balaba nga Kyagulanyi atandise okutagala atandise okulaba bizinesi agifudde struggle agifudde bizinesi ye ng'abantu be batandise okwogera bajja mmuvaako ate bannayuganda obamanyi babanga abeekubidde essimu ajja kutuuka ejjinja eggulu ng'abadde bamugoberera emabega tebakyali n'omu naye alina okwetereeza alina kuyigira ku mirimu nga bye tugamba oba oli awo ajja kutereeza obuuze sikyakuwulira netwaka bagikuttemu bajodduse nga sikuwulira. kati ompulira bulungi esimu bagikubakubako ompulira Kuwulira bulungi weena kukibuuza ekirala mbadde nkubuuza ompulira network eteredde lwaki gwe ne Kyagulanyi temukomyawo struggle era eyedda nga teriimu kwerumaaluma kuba kati ono Mpuuga ono Abitex tulinga be baaloga ffe Abaganda lwaki gwe ng'omuntu omukulu tosonyiwa nsobi za Kyagulanyi ne mukwatagana ne tuddayo nga bwe twali. kyenjagala okugamba Kyagulanyi kyenjagala asooke atereeze yejjeemu Kyagulanyi ssentamu wejjeemu okubuguumirira tandika okuwa bannabyabufuzi basiniya ekitiibwa. Ekisooka Kyagulanyi aleme kwefuula bulooga nti buli kiguddewo alina okuvayo n'akyogera.
ekyokulabirako Kano Kiza Besigye yawummuzaako Winnie Kiza eyali leader of opposition ebiseera ebyo. Yalina ensonga Kano Kiza Besigye yalina obukugu obusobola okumanya intelligence. Ensonga yaliwo eyawummuza Kano Kiza Besigye, yawummuza Winnie Kiza. Naye ensonga yamummuza n'amuzza ebbali, naye teyamulaala asabadde omudyoboola. Si buli kimu, si buli kituufu tebalina okukyogera. Kano omukulu gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu alina okuyiga be bakwata ensonga. Okulya enguzi kibi era tukivumirira. Naye abamusinga amateeka ne basiniya be, eri ennyumba eteekateeka amateeka, bebe emenya amateeka bagiwawaabira ne bakugamba nti ssente za Mpuuga zaali mu mateeka, kubanga enguzi tosobola kugitegeera. Museveni tasobola kuwa muntu nguzi n'ogimanya. Omuntu alidde enguzi bamulabira bintu bibiri: okumukwata nga bagimukwasa oba okuba okumulabira ku bikolwa bye. Omukulu Mpuuga ensonga abadde azitembeta bulungi, era Mpuuga yalaga obukugu n'obugunjufu nga munnabuddu, n'amujja ku bwa loopu yamujjako kkirizo bagaana loopu oba loopu yamujjako wadde teyanyiiga, naye ekigambo ekituufu yanyiiga. N'amuswazaamuko gyali badde waakiri amuleka n'amalako ekisanja. Musajja wa kitiibwa abaddewo ebbanga lyonna. Olaliba Mpuuga siniya we amusinga ebyobufuzi yamukkakkanya akkiriza agaane. Nze nno ŋŋamba Kyagulanyi ono mwayagalira ennyo ssente. Kyagulanyi ayagala nnyo ssente, omwanyi nnyo okuvadda mu bivulu. Nze nina ekirowoozo nti miliyoni ze5 ezahonalebo Mpuuga obuzibu buli lwakuba tuyafunyeeko. Yensonga lwaki yajjeyo ennyondo, kubanga ensonga yabadde asobola ozikwata mu mbeera endala n'atazikwata mu mbeera y'okutyobola omukulembeze. Wano mu Buganda abantu bootepankirangako ensobya nnyingi nnyo zazikola Kyagulanyi, era mpulirizaako Kyagulanyi azaakola ensobi nnyingi, naye nga bw'omanyi omulembe guno omuto gwo guli mu mbeera agiwadde omuliro. Kyagulanyi waffe, Kyagulanyi tasobya, yali akoze ensobi emabega. Omusajja gwe bayita Elias Lukwago singa essaawa zino mu byobufuzi takyaliwo, n'agenda muteekako omukazi gwe bayita Nabiira gwe yali amanyi obulungi. Naye bannayuganda ku olwo baamulaga nti bannayuganda tebabategeerera, era ku olwo bannayuganda baagaana okuwagira Nabiira ne bawagira Elias Lukwago ababeereddeyo ebbanga lyonna. Essaawa eyo omuloodi wabamuwangula yali badde asinziirawa okulwanirira bannayuganda. Eyo nsobi. Ensobi ey'okubiri engeri gy'agabamu kaadi z'abagenda okwesimbawo. Kyokola ababaka ba paalamenti be bagenda mu paalamenti baba bagenze kuggyayo ssente zaabwe, tebaddamu kulwana. Obalaba baddamu okwekalakaasa okulwanirira abantu baabwe. Kuwulira bulungi. Ate esimu yo kamera ogyonoonye. Tunula mu kamera bulungi. Esimu yo tedikeba bali kuba. Ensobi Kyagulanyi z'akola tulina omugamba ko azitereeze. Aleme kutwala sitoga eno, aleme kugitwala ng'amaka ge. Abitex mpulirizaako. Obusungu bw'oyina wayingira mu sitwago ng'oyingiddemu lwa bivulo wayingira mu lwanira bannayuganda. Watusobola kunyingira Kyagulanyi. Mpuliriza nti ompulira Abitex. Alo? Alo? Obadde taweddeko. Ompulira? Genda maaso. Mbadde nkugamba. Bwe wali oyingira mu sitwago wayingiramu lwa kulwanirira. Wayingira mu sitwago kulwanirira bivulo, wayingiramu kulwanirira nakweruma bannayuganda. Kuba obusungu bw'olina bw'onyigira Kyagulanyi mu kivvulu, ng'ensonga z'abannayuganda tezivangawo ez'obwavu, ez'okulya enguzi, n'oziteeka ebbali, n'oteeka obusungu bw'ekivvulu ku mutima ddala obeera ffe ya Abitex. Alo, ompulidde ebibuuzo bye nkubuuza bata ompulira? Kaakati sitwago buli muntu agirwanirira kusinziira gy'ali, buli muntu gy'ali. Munnabyabufuzi alwana ne Tereza netuwaakayo. Kyagulanyi omukulu bajjo, buli muntu yenna
yenna alwanirira ebyobufuzi buli muntu alwana kusinziira wa waali. Looya agenda owa esimu ye ebadde ki? kugambye esimu kamera efudde. bannayuganda buli muntu aba alwana, omuvuzi wa booda alwanira ku booda ye, fuuti sooja abeera ku bigere. Tereza esimu yo Abitex kamera efudde. Tereza esimu yo tetukulaba. Abe Tereza esimu yo. Alo? Bannaye nze nkulaba. Ati toli kiriya esimu ebadde ki? Tereza esimu yo. Ojjadde musindalo kijja musindalo okwogana. Obadde obuuza ati? Esimu gijja musindalo Abitex tubeere kiriya. Esimu gijja mu kizindalo ekyo ekyogera. Bannaye Alo? teri mu kizindaalo. Akati mbadde nkugamba situlako kitadde ku levo ya bivulu okunyigira Kyagulanyi Ompulira? babonaabona. Okunyigira bivulu situlako kitadde ku levo ya bivulu. Bajjoka nkuggyako njogere ensonga zange. Ati nkubuuza ddamu ekibuuzo kye nkubuuza. Alo? Kwajo network ekukyankalanyeko kankuggyeko. Nkuwulira bulungi nkubuuza nti situlako eri ku levo ya Anti oyogera ate nakuddamu ntya ng'oyogera. Anti yogera. Nkugambye eno sitwago buli muntu network yesi yeganye. Esimu ye yereke ekikyamu Abitex. Bajjo kankuveeko. Ate nkubuuza kibuuzo Kaakati kyenjala okugamba buli muntu yenna baba alwana kusinziira gyali. Bapromota ffe tuteekateeka ebivulu anti sirikako. soogera. Osirise? Ate njogera nasirise dda nenda ansa. Okimanyi bulungi nnyo ebintu ebimu ebyasinga okupromotinga Kyagulanyi byali bivulu. Kubanga tukuŋŋaanya abantu anti sirika. Ebimu ku byasinga okupromotinga Kyagulanyi sentamu byali bivulu. Era nga gavumenti eno emukijjanya abantu ne balabira ddala nga bamukijjanya ate nga gwe mulimo gwe. Teriyo message etambula esinga kutambula nga otegese ekivulu. Essaawa zino abantu bonna bagenda mu palamenti baba bagenze ku bizinesi. Essaawa zino nze message yange mu sitwago mbadde ngikolera mu bivulu. Mbadde siyinza kugenda mu kooti kuba siri looya. Mu bivulu byenteekateeka mwe mutambulira message eya sitwago. Era ogwo omulimu tugukoze bulungi nnyo kuva busaabala tugeze mu kooti. Bobi Wine bamuganya okuyimba bapromota bazze bamupangisa. Okimanyi bulungi nnyo bapromota twakontributinga kinene nnyo ku Kyagulanyi okubeera ow'amaanyi. Era olunaku lwe twalekeraawo okugenda ku siteegi era Kyagulanyi ettutumu wadde likyaliwo naye lyakendeera. Mu bivulu buli muntu nze ndi wa bivulu nina kutambuliza message mu bivulu. Looya atambuliza
mu kkooti gy'alina okulwanira. N'owa bodaboda buli muntu alina ettaffaali lyateeka ku struggle. Owa social media bloga naye alwanira ku ssimu. Bwe batyo struggle bwe bagitambuza. Network kukyankalanyeeko. Njagala kudda ku kintu kya Mpuuga, Honorable Mpuuga, kigambo ekituufu omukulu Kyagulanyi ensonga ya Mpuuga wagikutte bubi nnyo nnyo nnyo. Sente ze yatwala singuzi era yazitwala mu mateeka. Yazitwala mu mateeka kkiriza oba gaana. Naye wakoze bubi nnyo okutyoboola Honorable Mpuuga. Honorable Mpuuga kkiriza oba gaana mu Buganda wa kitiibwa ne mu Uganda yonna. Siniyawo mu byobufuzi ye mumyuka wo. Naye enkwata gye wakuttemu Honorable Mpuuga wamutyobodde n'omukkakanya. Ekyo nno kya bulabe. Era bw'otunulamu tewannabaayo mubaka wa muzinzi yavuddeyo kukiwagira. Ogyeko no Malende. Ogyeko no Malende agenda okudda mu Parliament n'Ennyondo. Gwe nalabye akuwagira. Gwe nalabye akuwagira naye mubaka ki ow'omuzinzi gwe walabye ali mabega nga bali mabega wa Mpuuga. Kikola kye wakoze kkiriza oba gaana wakikutte bubi. Bali badde omusindika mu bukiiko. Bwe yakutulaga nate ogenda kubeera dictator okusinga ne President Museveni. Ne bakugiza ku 8 24 hours nga oli mu kamera. Abantu b'otagenda kuzanyirako mu byobufuzi wano mu Buganda. Uganda ekyukira Kampala tekyukira Fort Portal tekyukira Malaba. Wano w'osinga okubeera n'abo bawagizi